wallahu ghafurur rahim. Allah msumira msasi. Waqala ta'ala muayida Allah yagamba wa inni laghaffaru, namazimaye laghaffaru yani kathirul ghufran. Laghaffaru sighatu mubalagha, musonyi nnyo. Oya laghaffaru yabira sonyi wenyo, si musonyi wa bulijjo. Laghaffaru kathirul ghufran wal afu, ayisonyi wannyo. Yagamba wa inni laghaffaru, namazima ye musonyi nnyo. Liman taba, ero yenna abakoze eki, yani liman rajaa ilayhi. Wa tawba bimana arrujuu, liman rajaa ilayhi. Oli addajali na Allah mbadde mpuguse nenkomyewo, Allah nsonyiwa kati. Wa tawba huwa arrujuu kudda, Allah nsonyiwa buli yenna salawna dda jali amakunda dda qutaati. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana, tanakkiriza wa amila salihan, akola n'emirimu emituufu. Thumma ihtada, oluvanyuma naterera ddala. Wa huwa al-istiqama. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mbaka alayhi salatu wassalam yagamba bainama rajulun yamshi bitariqin, munayo musajja yali awo ng'atambula mu kkubo. Wajada ghudna shawki, ma maana ghudna shawki? Yani far'u shajarin dhati shawki, tabi eryomuti nga lyamaggwa. Far'u shajarati dhati shawki, nasiŋŋaana amaggwa mu kkubo. Musajja yali atambula nasiŋŋaana ki? Amaggwa mu kkubo. Far'u tugambe ebera far'u yettabi, far'u shajarati dhati shawkatin hadda, nakukongerako hadda kyekintu ekifumita ennyo nga kyogi nnyo, bakisa hadda. Dhata shawki hadda. Omusajja yali atambula mu kkubo nasiŋŋaana amaggwa agafumita ennyo. Ala tariqi fa akharahu, nagakola ki? Nagasembezaayo, amakulu nagajja mu kkubo. Fashakara Allahu lahu faghafara lahu, Allah namwebaza namusonyiwa. Jasi maggwa, siŋŋaana maggwa gali mu kkubo, oli nagajjawo nagakola ki? Nagasula ebbali, Allah namusonyiwa. Era kyajja mu hadithi endala ey'omusajja eyatema omuti nga gwali gusuula ebinakuwaza mu kkubo, n'agutemawo omuti, Allah namusonyiwa n'amuwa ejjana. Wakadhalika ne hadithi y'oli omusajja eyalina edduuka, ab'amaduuka eno hadithi yammwe nnyo. Yalina edduuka naye ng'atera okuwola abantu abeetaaga okuwolebwa nga balina obwetaavu, sente bazirabiddeyo, sente zigudde, sente bazimubbyeko mu muzikiti, abo ng'atera obbawola. Naye fa idha ra'a mu'sira, bwe yalabanga ng'oli azitoowereddwa, ebbanga liruddeyo tasasula, qala lifitiyani, ng'agamba obulenzi bwe bw'omuweerezaawe, ng'amugamba nti tajawaza anhu, oyo mukenderezeeko, au dha anhu, oba ebbanja limugjeeko, la'alla Allaha ayatajawaza anna, oba olyawo naffe Allah alitukenderezaako ku bizito byaffe. Bwe yafa Allah n'amuggyako ebisobyo byonna n'amuwejja, n'amugamba ekyo kyobadde okola ekyo ffe tugwana okikola. Yanna aljazaa min jinsi l'amal, nga kyokola kyosasulwa. Yajja abantu yabakenderezaako amabanja, Allah naye nakola ki? Naye namukendereza ku byonono. Kati abantu abalina amaduuka, abantu beewola obuntu obutonotono, waliwo abantu abeewola obuntu obutonotono. Kwota ya sukaali wa 3.5, si bwe kiri? Haafu eba ya mmeka? 1,700 mmeka? 5. Kati atuli n'agamba mpa kwota. Maama agambye tuweeyo kwota, nze tulobasanga eyo waffe mu dduuka gye tugula eyo ne katazo ono. Omwana asaba kwota.
koto leba ya mmeka 17,500 yongera olutememu era 875 Allahu akbar kati 875 Allahu akbar kati abantu beewola obuntu obwo ate abatanaleeta ziri omwana najja ku makyala ayo munaye maama agambye tetulina kibiriiti tuweyo ekibiriiti era ogatte ku bbanja liri kibiriiti akantu akabeeramu akabiriiti akabeeramu obubiriiti 10 bakatunda oba 1,000 kayitiga buli kibiriiti kya mmeka kati omwana ajja neewolera ekibiriiti nayongera ku 875 nayongerako emmeka 10 nange wandiika agambe maama kolaki wandiika Allah abantu bangi mulina okwebaza Allah muli bagagga bal antum muluk muli bakabaka ebyo nze mbisangayo ku maduuka ewaffe era abasinga olugira bw'oba olina bakuwe baddeyo ola kota kiro y'omukyoli bakuwe kiro tuwe kinga omusasulira kiro era bana ababede bwe mubeeranga awo ne musinga ndola ate mwe temutera busanga naye ffe tubasanga munnaye ffe gye tubeera ffe tubasanga nnyo gye tubeera sekakasaliko si bwe kiri ku maduuka ffe tubasanga era ate bana ababede abalina sirimu ne bo tebabasanga babeera mu supamaketi wamma kati abantu nga bo basasulira busasulizi n'omwana ebiri twalire maamawo mugaye mukwano gwange nga tomulabanga nako musasulire mukyere gwadazzogola omuwene emitwalo emeka 2 si bwe kikwana obuntu ng'obuwalala bwe yabawa nga mulinako obusobozi obujjawo buliwo okalaba nga kalesenkana Saddamu ukajjawo obuntu nti obutono bwe Allah bwe yabawako obusobozi mubujjengawo olukayana olubeera mu takisi wakati wa kondakita noono gwe bakutta amataayi lwa siringi 5 akakakayana kajje okazikize kwata 2,000 genda ninga omukazi bamukutte oba maama oba omusajja omuzeeyi alina n'ekirevu kondakita amuwalula ojazimpa neddereva n'abuukayo naye ojazituwa gosaaga olinyiddewa olutalo luzikize mangu tolukkiriza olutalo lugenda mu maaso lwaki olutalo lugenda mu maaso nga wooli otunula olina sente muno zonna zijjudde ku banka gye ziri wali mu motoka weziri wootuula mukana akantu kammwe akabeera wano kemusaanukula bwe muti buli wantu ojjudde sente naye olaba olukayana n'ogira nibo balwana kazi alina amaanyi omulaba haji tyalla wayo sente abantu balime kulwana naye otenda mukazi maanyi mulaba wamusikambula busingi 10 omukazi yeesika n'omusajja ono kondakita asika n'olyo dereva naye abuuseeyo olujjalesa alugudde najja naye n'amukwata ekikooyi saidi eno haji kati gwe Allah sente zeyakuwa zaaki obwongo obugamba sente zaaki ozaaga zaaki sente ebyo ebizibu waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah ayanguyiza omuntu azitowaliza naye Allah agenda mumwanguyiza kunsi ne kunkomera bw'omanyiko omuwulaka omponyeza omwana batanzita agenda awejjawejja naye ng'osingi 10 n'omuwonya ekikondo omwana kyaddagenda onaavena agaya n'amayirungi dereva agulawo oluggi bwati kuno alina ebikomokomo kuna ebikomo alina ekijegere wano kati ajja ku mukadde gw'otunula otudde olina esente abantu bwe batyo babayamba tokkiriza obutalotalo kubeerawo oba obusente obutonotono abantu bakayanira we balidde emmere ompadde sikuwadde gwe muwe muleka agende onsasudde tonsasudde gwejayo omuwa agende ebyo byebigendererwa bya Allah okuwa abantu abamu sente byebimu ku bigendera Allah byayagala mu baddu abalina sente bakayana sente butini nnyo 13 15 bwe sente ozina ntuumu ne bwoli ewiiki ne bwebaka omwezi nga tokoze olya nga tolina kyobadde naye abantu bakayanira beewola obuntu obutonotono obwo wakyaliyo gye beewola amanda ne beewola butto ne beewola n'amafuta n'omunnyo akasaketi k'omunnyo kamme kaagi seka kasaliko akasaketi k'omunnyo kalunana 7 kati ate nako n'akanona ku zuhuli akyalinayo zirize mwagambye n'ekikumi ekyekibiriiti ate naanona eki anti taata gundi yagenda ku loole y'amanda taddanga omwami we yali ku loole y'amanda takomangawo balina okumulinda ajja kudda lwa 6 alyoka akiriyalinge 13,800 ze babadde babanja ku dduka nga zibatiisa n'okuyitawo 10 ne baliziba
3 batubanja ku dduuka paka olwalikomawo bba waabwe ali kumanda ali yatikkula jatikkula ava buzibwera bajja batikkula bajja obuzibwera waffe omanyiyo manjogera ebirala bamu ne baloza tebiriyo gyebiri ebyala buzibwera gwebuuza omunabulemu gyekiri ava buzibwera ajja jatikkula manda ne bamusasula n'akoma n'ogumu akasanvu awaka nga bamusasula n'akoma n'ogumu meka gumu kasanvu abanjako 3 kati ayino nga Allah watobyamuke akomyewo nagumu kasanvu awaka which number taliwo ate bamubanja Allahu akbar kati abantu ngaabo wajalna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun akana rabbuka bane Allah tabaraka wa taala bamukuba naffe yatufula bigezo olabanga abantu abanafu nga Allah akuwadde mu kutwanyi abantu abo bajjenga mu mbere y'obunafu nabaddeke omukyale waffe Edward n'ekyama awantu nasanzewo omuvubuka ng'asala enviiri yabadde yakasala abantu 2 n'asala n'owokusatu ne mga kati mmekazi wakasalira nangamba asembyeyo n'engeri gyabadde mukulu ate alabika 3-5 yakasala aba ono ayasembyeyo yadde wa 15 bali ababiri waddeko omukyala omukadde n'omuvubuka 10 alina mashini ye agikyajinga n'agiweka ku mugongo n'ayitamu omwo n'akagaali saluni ye etambula ebe njukunju agenda asala abantu 3,000 mumeka mwebi ebyabadde bya ddala nga n'amaaso gangenda okiraba kati nemwe nange nsalira ddala bali balike bagende kusoka osale nange haji sente zange nozimpa bagende sente zange nozimpa okiraba Allahu akbar kakati abantu 4 baba 5 abantu 5 10 Allah ngono omusajja mukwano gw'abano bagundi aje Kasula Abdallah Kasule yantwala Masaka lumu kuyidi nangamba salirawo tusalira ate navuga emotoka n'agenda kati omuvuka amala okunsala mugamba mmeka 2 kitundu ate nga haji agenze Allahu akbar ninga kazije kabokisi kabasa ka imamu banalaba bankwata matayi nemugula kabasa kekiwalimu akava okusa zaidi sasa sula kyebiri mu kitundu basajja banna 2 kitundu Masaka Allahu akbar yanga tusalirawo inavuga nagenda kade eri mukyale waffe 3-5 bantu aba eri saluni 2 kitundu muntu omu Allahu akbar kati idhan twegendereze nnyo baddu ba Allah tabaraka wa taala bobeera nga olinamu akasente nolaba abantu nga embeera yaabwe taabani jidda basasulire naddala tugenda mu Ramadani bantu bangi boyinza okulaba kusaayo okusiibuluka nomugamba gwe nawe naye mbasasulire nawe alala omuntu munaga gwe nawe naye kusasulire nomagaba bagende okikola ne batutute bantu waka okusiibuluka osobola otatwala abantu waka naye nga gweoyitamu abo abantu basiibulukira olaba abantu abamu embeera eri taabani nomugamba kusasula gomanyi omuntu okumusasulira nga badde yeteekateeka ali awo afunye akatambala asiimula amazzi yeebuzaabuza olusi bwe yeebalabala ninga noziwayo zimuluma nomugamba agenda osasulidde mashallah nakuweereza edduwa gwakyuka bakutunula mashallah Allah edduwa neziganga zikuwerekera buwerekezi ziti Allah kutwala emaka Allah kuwa balongo Allah kuwa hijja Allah kuwa bikira Allah kuwa ng'agenda kutunuulira sente zibadde zimuluma ziriko budget nene ate nga yaziridde ate zimuluma naye nga nomugamba agenda ekyo banne kirimu empeera nyingi Allah akifuula ensonga ey'okusangulako gwa amazambi akikoze n'okugaziyiza riziki n'okugirawo ebizibu byobadde tumanye ebiri mu maaso kati ono omusajja yali buli gwalaba nga ayina ebbanja lirudde
ngagamba abavubuka abo omuvubuka we oyo mukenderezeeko ku bbanja oba olyawo Allah naffe ajja tukenderezaako oba naffe Allah tusanguleko ebyosobe byaffe bwe yafa Allah yamuggyako byonna ebisobe bye yali alina olwekyo kye yali akolera abantu kati n'olwekyo bwe olina edduuka mulimu b'osobola okulaba nga obuntu buganyi ate wali ofunyewo egundi nyingi mugamba kitabo waliwo akikiryalinze ekiraba kitabo waliwo akikiryalinze kati atandika ebbanja eppya naye nga liriwo likoze eki nga liriwo ligyewo naam idhan kati wano sheekh kyagambye nti omuntu asobola Allah tabaraka wa taala okubanga amusonyiwa olwaki olw'obulwadde oba olwaki oba olwa ebintu ebitonotono byakola ebiri mu maslaha agadde ey'abantu wa ahli sunnati wal jamaa ahli sunnati wal jamaa la yahkumuna ala almuayyani min almuslimina bi annahu min ahli an-nari tebalamula muntu sekinnoomu nti oyo wa muliro wa idha hakamu alayhi baba mulamuddeko fala yashhaduna lahu bil khulud fihi tebakakasa nti wakukubeeramu lubeerera eyo istithna tebasobola okumulamulako naye tebagamba nti wa muliro lubeerera na lubeerera olwokubanga musiraamu lihtimali taubatihi olwokuba yuhtamalu olwokulowooza nti asobola okuba yakola tauba wa husni khatimatihi n'okuba nti endowooza enkomerero eyinza okuba ajja kusembera bulungi wa in kana la budda min alhukmi bwe kibeera nga mu mbeera yonna tulina okulamula ku muntu oyo fayuqayiduna alhukma bilmauti ala alkufuri olwo okulamula okwo bakukomeka bakuteekako eddewo nti bw'abeera afiiridde ku ekyo wa muliro bw'aba afiiridde ku bukaafu era kyenna bagamba wali ibn kathir kye yakola bwe yali ayogera ku musajja yali omubi ennyo yagamba fa alayhi la'natu rabbil alamina in mata ala dhalika abeereko ekikolimo ky'omulezi w'ebitonde bw'abeera nga yafiira ku ekyo amakulu bakayyada bakomeka ne bakugira okubeera nti kale bw'aba wakulamulwa mu muliro bw'aba afiiridde kweyo embeera eyo gye tumulabamu eyo wa muliro kubanga ekyo tumulabamu bukaafu obwereere tayib sheekh n'agamba egamba makulu gayo lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha eyo hadisi ntuufu nyinungi mugiwandike wa muginonye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu tasobola kufa okutuusa nga ajaliye emaze okukola ki emaze okuggwayo ne riziki yabireeta bibiri era n'atugamba nti yatuwa n'amagezi mu hadisi fa ajmilu talaba mulongoose bwe muba munoonya riziki fala yahmilanna ahadukum istibta'u rizq fayatlubahu bima'siyati llah fa inna ma inda allahi la yunalu bima'siyatihi yagamba omumwe riziki ye bwekerewa tekimutwaliriza n'atandika oginoonyeza mu makubo Allah gatayagala kubanga ebyewa Allah ate tubifuna mu kujooga Allah hadisi ogirabe lan tamuta naam hadithi yino muzimaze okugiraba nabbi sallallahu alaihi wasallam kanji kulagire ddala ng'olabira ddala ekolaganira ddala n'ekyo sheekh kyeyayogeraawo hadisi nayo yennyini kyeyogera mbaka alayhi salatu wassalamu yagamba innahu jibrilu yajjeyo mbaka sallallahu alaihi wasallama naye mbigambo byamugambye agati innahu lan tamutu nafsu omuntu tagenda kufa hatta tastakmila rizqaha okutuusa nga riziki ye yonna amaze gikola ki gimalayo n'agamba wa in abta alaiha ne bwebeekereyemu alina ogimalayo n'agamba nti fattakullah mutye Allah wa ajmilu fi talabi mupakase bulungi mulongoose emirimu gye mukola riziki mugifune mu makubo matuufu wala yahmilanna istibtaa rizqi omu riziki webeekereyemu tekimutwaliriza an ta'khudhuhu bima'siyati llah otandika oginoonyeza mu kujooga Allah fa inna allaha la yunalu ma indahu illa bitaatihi ebyewa Allah tebifunibwa ate mu kumujooga riwaya endala
إن روح القدس نفث في روعي أن نفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى ينال ما عنده إلا بطاعته. ولون رواية ndalanga byombi mwebiri حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها byombi nga mwebiri. Riziki y'omuntu emala kuggwayo okufa nebbanga lye lyalina okuwangala nayo limala kuggwawo. Watastawiba, ekigambo watastawiba huwa istikmalu shay, okubanga kyonna okikavalinze n'okimalayo, kyebayita watastawiba. Omuntu tasobola kufa okujjako riziki ye ng'emaze kuggwayo ne bwebeekereye erina okumala okuggwayo. Okiraba? Watastawiba ajalaha, n'entuuko ye ebbanga lye bamuwandiikibwa limala kuggwayo. Kati nabbi n'atuwa amagezi, bwe muba munoonya riziki fa ajmilu talaba, muginoonye bulungi, munoonye bulungi makubu riziki. Okuba nti riziki yeekereyeemu, ekyo tekikutwaliriza n'otandika n'oginoonyeza mu makubo agalimu okujeemera Allah, kubanga ebyoyagala okufuna ewa Allah tebifunibwa ate mu kumujeemera. Oli azaamanye obbe ofere okyuse cheeke okyuse amataka obululu bweyongereko ogire nankani buli kintu tokola bwotyo. Okimanyi obululu bwa Uganda ekiro bukula ne bweyongera ne buzaala obulala, bugenda okubuddamu nga bwazadde obulala nga babadde mu 1,800 basanga mu 2,600 nga bwazadde kiri Uganda wano. Buzaale bokisi zisula zizaala bululu. Abasajja bali mu nsi muno banna n'abakazi emmekete. Allahu akbar. Ulaba ng'obupapula obutasobola kuzaala niiki buzaala. Allahu akbar. Kati ebyewa Allah tobifunira ate mu kuculupanya n'okulupanya n'ofera n'okola kilalala. Ebyewa Allah riziki yegenda kumala kuggwayo ne bwebeekereyemu katono erina okumala okuggwayo. Eyo hadisi ekuwa essuubi, riziki ne bwekerewamu katono ejja kujja. Topapola okubeekereyo olwaleero otandika seka kawumba tobaddewo obaddewo oli omanyi oyo wa gavumenti oyo sebonze badde nga bululu bwe Kenya si bwa wano buli bwa bokisi ze Kenya wa Sululu ali gundi mpozi wa Tanzania na Sululu kakati ba MP wa Sululu bakaaba bafeesa ba MP wa Sululu temugenda nga mwebyo baana bange bijamba letera kabasa tebina kalungi konna ebyo byolaba ebintu volongoto mwerere okitegedde abusoma lugenda mwebyo obuzaala buviire musoma Qur'ani ne hadisi usiye sale layli osibe paka malakul maut wenejja toyingira mwebyo volongoto tojja kumusobola ali mwebizibu ebitagambika. Allahu akbar. Sheikh wa matumali echa kikwata ku bagundi tunabagora ko ngabo kize. Sheikh agamba wali sunna wal jamaa bali sunna wal jamaa bakiriza ddala nti nno omuntu tasobola kufa okujjako ng'entuuko emaze kukola ki nga nebbanga lye limaze kuggwayo. Wali sunna wal jamaa bali sunna wal jamaa yatakiruna bakiriza bi anna wa'da Allahi tibira endagaano ya Allah eyebirungi jalla wa ala lil mu'minina yabalu abakiriza al muttaqina bacha Allah bil janna okubanga baganyise jana haqqun yachi wa wa'idu watene ebibonerezo bye bita'dhibil uswati okubanga tajja kubonereza abajemu bamawale al muwahhidina nga badde bali mba islamu wal mudhinibina al muwahhidina banat tawhid nga bayina mazambi wal mudhinibina nabononyi finnari ajja kubabonereza mu muliro haqqu nacho mazima wa wa'idahu ila bakiriza bita'dhibil kuffari nti Allah ajja kuboneza abakafu wal munafiqina n'abannanfuusi wa khuludihim finnari n'okubeera kwabwe mu muliro haqqu nagomachi mazima merere la yukhlifu Allahu jalla wa ala wa'da Allah tashusa tayawukana ku ndagaano ye. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala lagamba walladhina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha abada wa'ada Allahi haqqan. Ndagaano ya Allah yachi wa man asdaqu min Allahi qila
anyo amazima singa okwogera amazima kusinga Allah walakin Allah nayati Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada bil afwi yalaganyisa okusonyiwa ani uswati al muwahhidina abakoze abajemu mu banna tawhidi bifadlihi wa karamihi wa rahmatihi olw'obulungi bwe n'okugaba kwe n'okusaasira kwe wa bishafaati shafiya n'okuba nti okuwoleza kw'abawoleza kugenda kuyambako wa alla yukhallada ahadun minhum fi naari jahannama era teri n'omu mu basiraamu agenda kubeera muliro jahannama ne bwali birayi n'ebyamusomako wa nafaahu an ghayrihim naye ate ekyo n'abeera nga yakigaana ku balala abasigadde amakulu abafiiridde ku bukaafupiwa abo bo ekyo yakigaana ekyokuba nti bajja kuvaayo qala ta'ala Allah yagamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah tasonyiwa kumugattako wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah alisonyiwa ebitali shiriki koyo gwali bakoze eki ayagadde وفق الله لجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين من يقول دعوتك نفتانك على الأصل الخامس الموالاة والمعاداة عقيدة الولاء والبراء عقيدة الولاء والبراء ولا بجيتا وكمان تو مكرزا ينوك وقال بكرزا بني أتا ينوك تشاوا abantu abakafalira Allah ayagala kulwa Allah okwagala okwomu ndaddala n'akyawa abakafuwalira Allah bwaba abagala kwagala kuno okwama kweka nsanga kokuyisa mu kiwano naye okwagala kuli okwomunda okukubeera kwabakiriza kubakiriza walmu'minuna ba'dhuhum walmu'minuna walmu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd ekiraba abakiriza kubakiriza bannaabwe babakolako omukwano gwaki ogw'omunda ddala man ahabba lillah ekiraba wa ata lillah wa mana'a lillah nga hadisi begamba faqad istakmala imanuhu. barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa nafa'a Allahu bina wa bikum al-islam wal muslimin. Nsemyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujize kwecho Allah tabarak wa taala chayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan insemyo innaka الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.